abanyayuganda ng'osobola kulimira abafunda n'olundira abafunda mu lujja lwo mu garaji yo mu kompawundi yo n'ofuna ssente okusinga jjajjaawo alina acres 5 za karutusi n'amatooke n'ekibira n'ente. Sokolaba ekinjogerako oviriddewa Ndagwe abakamera musoge mukwate mulabe emaali eva Ndagwe obeetedde mu takisi oba ku loole oba ku motoka ku takisi sokolabe obumyu 17 abuleetedde mu takisi butuuse oba tubutuuse abujja mu disitulikiti y'e Lwengo alo aleese eki kati agenda kufuna emitwalo ya 5 nkaagaddeyo ne wiikeddeko aleete endala funa wootuula bibeera babulabe mulaba ali creative yanonze kana akatimba kasigala oba balimu oba kasigala nga bakuba siiringi bali bakuba engalaba akubya akaboksi ataddewo akatimba aleese naye omusajja omukulu n'ebirevu agamba omuni naabuleeta ntya banange twaleera ebirevu beera creative gamba ne ba creative mugabe beera omuyiiya mubutwala weeyo gye tuli gamba alo katandikire ku mnyunnu sawa Uganda tuyigiriza abanyayuganda ng'osobola kulundira abafunda musoke mupooka agapu katono mu garaji ogamba garaji osobola kussaamu ebinyumba by'omunyolooza mumeka binu mu garaji bimeka eno kirasi ate tumazze wano kusaala tumazze kusaba wano tumuli mu kanisa mwazze mu kirasi bagita Tegeera mangu kati mbuze bubuuzo bw'olema okubyanukula ngenda kukugoba oleete bbaawo oba oleete omukazi wo ffe butwale nga tukyasoma baatutuma abazadde gwe nkutuma ki nkutuma bbaawo n'omuleeta n'oswala ningamba mubuuza omutwe n'akula bw'atali nga yekise ensuju mu mutwe mu garaji osobola kussaamu obunyumba mumeka abaaweeru mulabire aweeru abaaweeru ekinyumba kireera aweeru muyimire mutunule emabega eri mu garaji oteekamu mumeka mu garaji osobola kuteekamu obunyumba 10 mu garaji mu bayisikoota rumu eno eyenkana bweti oteekamu ebinyumba mumeka gamba alo kitegeeza omusajja n'omukyala atandise n'obumyu bonna ate obukinga leero gamba omumyu bonna kyogere akamyu kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto anakiwakana anakikkiriza akamyu kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto kituufu akamyu kazaala obwana 4 5 8 9 10 kituufu akamyu kalyaki omulembe gw'okubeera n'obunyunu busima ekinnya gwayita tuzimba cages n'oteeka mu nyumba nikafuka omusulo nigufuluma guugwo n'ogufulumya garaji n'olundiramu obumyu ate ng'osula mu bisenge boys court ezibadde zikukubisa omutwe ebinyumba by'enkoko n'oteeka mu bukejezi bwe buti ate ekizibu ky'omwavu kibeera eki ayagala ebinene by'ataasobole buli mwavu yeena waabeera ayagala ebinene by'ataatuukeko omugaga yeena waabeera atandika mpola n'azimba ekintu mpolampola mu myaka 2-3 ng'ekiyakaaba mu lusooka nga takyakikaaba ekizibu ky'omwavu ayagala ebinene ekiyakaaba omwaka ogwayita na buli mwaka n'addamu n'akikaaba buli mwaka n'akaaba school fees n'akaaba ebitabo n'agamba gavumenti etubeeredde ki baabyogere kuva 2021 nga tonda Museveni bagamba gavumenti nakati tugenda mu myaka 8 yo omwavu abeera n'oluyimba lubeero ekiyakaaba omwaka addamu n'akola ki so tuze kugamba kyusa mu ndowooza tandika n'omumyu mumeka ogende kutuuka ennaku z'omwezi lumu omwaka ogujja ng'ekizibu kya milioni 10 wakiyita tokyakikaaba nze byonna bimulaba byonna n'atandika n'akata nitandika ne capital wa mitwale ne kati nimukusimba akatale ka buhumbi 4 ngenda kusimba university ngenda kumala 28 n'atandika n'emitwale n'esoko kyekiguze emyaka 6 yokka gamba ne batandika mpola
mugambe mukwateko muwe 5 tomukwatako mugambe tonse mukole bwoti muwe 5 gawa 5 tomukola buno bwemagere mugambe buno bwemagere akamyu kalya buli muddo gonna bw'oba oyagala kubeera omusajja w'amaanyi mu mulembe guno oyagala kubeera omukyala w'amaanyi mu mulembe guno olina okuyiga okukekereza nnyo omulembe guno gwa after covid generation ayiwa atambulira enusu 2,000 kati wa 15 ayiwa alinyanga taxi w'ekyebitaano ekyaliyo omulembe guno abagaga beeyongera okukekereza n'okugagawarira ddala abaavu ne beeyongera okwavuwarira ddala n'okudiibudda nnyo. Alo abagaga bonna baguza amataka mu byalo afuna omwana n'amulimira lumonde n'asimbako amatooke ayinawo embuzi ayinawo enkoko buli weekend agenda mu kyalo emmere neeva mu ndimiro ye bw'aba akoma watukagana amanda ensawo yanduse emitwalo 3.5 mukimanya ensawo emitwalo 3.5 najja nabyo byonna mu weekend n'ateeka mu nyumba wiiki namba nga bali ku nsawo y'amanda bakulu naye omwavu ku makyagula amanda ga 2,000 akawongeze n'agula g'olukumi ensawo n'agigula emitwalo 18 omugaga ate n'agigula meka. Tuzze kuyingiriza ng'omulembe guno abasajja n'abakyala badde bakyalunda ebintu bire babasomesa tuzze kubalabula nga Uganda erimu abasajja n'abakyala bataagaliza abanyayuganda bo baagala okufunako ekyo ky'olina kyonna bakitwale bagenda ne bakola amaduuka gatunda emmere y'ebisolo basomesa abantu okulunda enkoko n'okuliisa embizi eri okusinga omukazi n'abaana emmere y'omukazi ekyakukubya omutwe oliisa embizi emyezi 6 alunda embizi ng'alina essomero emmere y'abaana esigadde akawunga ebijanjaalo bye byatwala mu mbizi naye gwaye pankapanga ogenda kugula kyaccu n'emyaka emirala 6 okyakaaba school fees ng'oli ku mbizi. Bayiguriza abantu okulunda enkoko kubanga batunda obwana bw'enkoko. Akamyu gamba akamyu kekotandika naye n'otandikira wali ku kkubo kalandarugo omanyi kalandarugo omanyi sere bamutunda wa omanyi owino ayibatikkurira kabeji mumanyiwa buli wonna katale kwonna kubatikkurira mu kabeji bino babitwala kitezi kubisuula ku bwereere kati omugaga bye byatandikirako eby'obwereere okera sawa 10 bano abaana bakunga kasasiro n'omu 10 meka osanga kupakiridde ebisawo 4 n'obiteeka ku boda ya 12 wiiki namba ng'omnyo buli ku bisawo 4 wiiki namba ng'otaddemu 10 kiremu yatacu nga omnyo kikumbulyako wiiki namba nemwetaaga okusasula school fees nimutakubira ekyengalo z'amaanyi ku kkubo gamba naye bakkubo guno omuddo gwonna ogubeera nga gukyali muto. Alo mumanyi olumbugu mumanyi kalandarugo mumanyi ekisagazi mumanyi bwamala kufumba amatooke bino ebisandikira emere babita batya ebyo byonna mmere yaki babitunda wa tuwali atandise n'omnyu bunna gamba bunna buli kamini kazaala obwana meka oli ayogedde nnyo alwa ayogedde nnyo ayogedde 8 alwa bichako wakava mcharo bakwekirya plus gamba 8 bwotandika n'obuna n'akasajja kamu omubuna buli kamini kazaala obwana 8 omwezi ogusooka buzaala obwana mmeka 3 mmeka iyo good omwezi ogwokubiri 3 mu 2 wakaweza mmeka omwezi ogwokusatu omwezi gwokuna evalo biganye singa yimwasomera primary mu P5 ne P6 babasomesa ekibalo kino naye babasomesa solving equations za 2x minus what and what n'obisalasala correct to the nearest 10 nibasooka omutwe gwana ne bateekamu amarwa n'etonto n'ekwette n'omulamba nibakusomesa gondokolo speak yasinkana grant gondokolo gamba kitegeeza bw'okwata 32 times 4 zikola meka omwezi emyezi emeka omwezi ogwokutaano buli obumu 36 tujjako omnyu 20 obusajja omnyu 12 obuki obukazi nawe ndubuzaala 8 maama azaala ogw'omukaaga buno obwasooka buzaala n'ogwokubiri maama agenda kuzaala omundi ogw'omusanvu ng'omnyu obuwera 10 bwonna bukola ki
ogenda kumala emyezi 7 esooka ku 8 ng'olina omnyulu 15. Ekizibu ky'omwavu ayagala bamusomesa enkoko ozirunde weeks 2 emyezi 3 n'okwata sente nga bava mu mwoyo gw'obwavu. Kitegeeza omnyulu wewalazeewa bana batusomesa byaki sort of inclusions. Kitegeeza omnyulu 15 njagala obala ekibalo kino times 30,000 akamyu ka mitwalo 3 zikola sente meka? Njagala tubale tukyali ku garaji, tukyali mu lujja lwo, tutulaba kutuuka ku ttaka lya jjajjawo ne lyasengawo, tukyali wano mu lujja, mu compound, mu garaji, mu boys quarter, emabega g'ennyumba yo, tukyali mu lujja. Gamba nema mu lujja tulwa nga na saa 8 gwetula ofuluma ng'oli musaala Mukama muri Yesu Nazareti omnyu gwange robo shakataya muzaale 12 ng'oli mu lujja. Gamba mu lujja sinaba kukkirira mu ndimiro wa jjajjawo owasenga wanaze. Tukyali mu lujja. Milioni zimeka? Milioni 45 divided by 7 months. Buli mwezi oyingiza sente meka? Halo? Milioni 45 bw'ogabizaamu emyezi 7 ziba sente meka? Haliwo omwana omukiga wa buli mwezi akolera emitwalo 10 meka? Ayina akagaali yakeerako obuno n'abikuleetera oba mukyalo n'asala omuddo nga basala omuddo gw'ente. Bw'oba yaga kutegeera omuddo gw'omyu okwata wano kunoza ne bypaasi. Ofuna omwana nga gwe mulimo gwe. Jjako emitwalo 15, jjako milioni 1 bagibbye. Buli mugagga yenna olina okubaako abakubba gwe n'oyongera okugaggawala bali ne bayongera okusiraana. Bw'oba oli wano nga tebakubba tolina woolaga. Omuntu obubabba yayeyongera okugaggawala. Ababba babba ebisiraani bye ne babba amabanja, obubabba yenna yeyongera okugaggawala, abba nayongera okusiraana. Kati babbyeko omnyu 3 bakulime ngu gwafudde. Balina okukulima ng'omnyu gwafudde naye nga babutunze. Balina okukulima nga bagala kuyenyama nga babulidde. Kati milioni 1 tugijjeeko, gamba emaze kuvaako milioni 1. Roughly osigazza obukadde mumeka? Bulidde ng'olundirawa? Kitegeeza emyezi 3 4 bw'otandika omwezi guno ogwokusatu, mu mwezi gwe11 oba omaze kugula eka y'ettaka, ekayunga kangulumira, eka y'ettaka ya milioni 6. Ekinyogerako kimanyi. Omwavu yayagala eka ya milioni 20 naye nga tayaneze mutuuse n'asigala nga akkiriza n'akwatako poloti y'abandi njitwala. Ogitwala yo. Gamba milioni zimeka? Mugaya. Kitegeeza abasajja n'abakyala balina emitwe mwekola. Sooka olweka akaliya pulasi nkugambe. Sooka kalweko. Ayina ekibuuzo ku kamyu. Bwe tumaliriza kirasi omusawo agenda kujja omuki akuyigiza akamyu bakanabirira batya, akamyu kalyaki, akamyu kanywa sawa meka, akamyu bekazaala, ebyo byonna bagenda kubikuyigiriza. Naye omusajja yagala kubeera omugagga osooka n'okkiza okulunda omumyu nga tomanyi kalyaki kanywaki n'okikkiriza okulwala taluvannyuma. Omwavu kyekyakulembeza omwavu. Omukazi atanako omusajja nga mwavu aga omukazi bwe namuwasa ng'alya nnyo n'akola ntya. Gamba twala erukwete. Buli bw'obeera ng'olina kukulembera tosobola kulemererwa. Bw'oba olina omuntu ng'akutte ku mukono alina w'atuuse oyo mwesibeko okyamwetaagira ddala. Abaaweeru kati sawa Uganda eze kukwata ku mukono, sawa Uganda eze kukulembera, buli kikutaawanya kyonna lwopa ku sawa Uganda olunaku lwa Mande oba olwokutaano. Jangu wano okusoma tukoma. Bw'oba oli wano ng'otya ebizibu otya okufera bwe twalina woolaga. Abasajja abagaggawala batekinga risks. Akkiriza atala afiya n'agamba aiziru. Gamba niba aiziru. Obulamu bukyuka. Hello? Yonna unasoma P6, P7, senior 1, 2 zonna nasoma nga nyina abakozi. Kati nyabaza Mukama nyina abakozi 10,000 batwala akawumbi n'ekitundu. Abakozi 10,000
nyina abasajja n'abakyala balima guno omuddo emitwalo 42. Tukola products zonna z'olaba. Halo? Anatide. Buli mwezi tugula rosemary kitono nnyo wa buhumbo. Buli mwezi tugula omulyo gwa kawumba obumyu obuduuyu. Herbs and spices. Yogera oluzungu. Baba yagala gagawala mu mulembe guno ogwa after covid generation olina okukola ebintu bina. Gamba ekyokubiri wannaki bagambe gamba point number 2 olina okutegeera ensi eragawa. Nobwoba nga wasoma olina amadiguli n'amadiguli naye nga tomanyi ensi bwetambula n'ensi weeraga ensi ekuyitako nosigala ng'osomesa abantu okulima n'okulunda naye nga tolina ntene 2 nga tolina n'owolimira babeeri ku university. Ana bategedde? Halo? Ensi eragawa. Omulembe guno ogutulimu ensi yonna egenda kudiringira mu bintu ebiri organic. Ebiriki? Ebiriki? Kati bw'olima kabeji n'ozifuirako eddagala bw'otwalira omusajja akola eddagala bafuira kabeji tazigula. Ayagala eziri organic. Nyebaza Mukama tukoze edduuka UK, tuli mu kukola edduuka Germany, tuli mu kukola amaduuka yonna nga baagala ebintu ebiri organic. Halo? Ensi etegedde buli kyalo ennaku zino kiriko omulwadde wa kansa. Buli kerezeemu omulwadde wa alisazi. Halo? Gye tuli? Omusajja agenda kugagawala mu mulembe guno alina okudiringira mu herbs and spices. Bw'amala okudiringira mu herbs and spices lwaki? Buli famire yonna weeri, buli mukazi wonna waali bw'afumba ebijanjalo, bw'afumba ennyama nobanga ennyama y'amasavu alina ky'assaamu akanzaali. Kakibe ne kinnyanja nga ky'amasavu alina akalungo akassa mu ki? Halo? Omulembe guno ogutulimu buli mukazi yenna, buli musajja yenna tasobola kufuluma nyumba nga talina kayesiize, nga talina kayekubye. N'abateesiiga abasajja bw'agenda mu saaluuni babaako kuba musiiga ng'amaze kumusala ebirevu. Buli mukazi afuluma ennyumba ayeteekawo akaki? Akawoowo. Buli mmotoka yonna erimu akawoowo. Kye kibayita spices. Ebyakaloosa. Halo? Kitegeeza omusajja agenda gagala mu mulembe guno olina okulima spices. Spices. Tulina ekibayita king of herbs and spices. 1 bagita rosemary. Mu rosemary tukolamu ebintu 12. 1 tukolamu air freshener. Air freshener obateeka mu binaabiro, obateeka mu manyumba, obateeka no mu bintu ebirala. Mu rosemary nga mu rosemary tukolamu ekibayita perfume. Tukolamu ekibayita essential oil. Bano abadingira mu cosmetics n'ebintu ebirala obakolesa. Mu rosemary tukolamu amajani. Tufumba mu soda wa Clear Plus. Lwaki twaleetera abanyayuganda okulima rosemary? Rosemary bw'omulima tumukolamu ebintu bingi. Tasobola kufa katale. Kokubazimba ekibayita variation center eyo factory ogiraba. Bw'omala okulima rosemary bamuyingizeeyo ne bamugattako omutindo. Netufulumya products zonna ku meeza. Tulina ka oil kano tukakola mu rosemary twateganga buli mukyala yenna waali. Abakyala murudawa omukyala olina okwefaako. Gwegana ogenda naabo okole bw'otyo obeere mu kisenge faa. Buli mukazi yenna bw'omala okunaaba olina okuba kukolesaako n'okayisa mu ngalo bw'okwata ku taata w'abaana mu birevu. Engalo z'omukyala yenna zirina okuba nga zigonda nga ziwoweera. Omukwano gutandikira mu ngalo si mu bigere. Awo munkubire engalo abakazi mbayambye amaka ndi mugaterere. Kati ndi ku family matters. Kati abakazi kambajanjabe n'abasajja ku bwereere oil onu agobe enkyakya mu dakiika agobe enkanyanya omukazi tokkizibwa kukula. Emyaka erina okuba nga egenda mu 67 naye ng'odda buto ng'olina ka baby face. Weraba nze ndikaze ebirevu ebiraba naye kati bw'ondaba ninja ku ebirevu ngenda mu senior phone nsoma. Naye ku lwaki? Ku lwa herbs and spices. Kati kabasige kawere k'obwereere. Ntandikiddeko olumama nakawunde. Amaze kusiba enviiri siiga mu bigere. Entumbwe y'omukyala yenna okugulu kw'omukyala kulina okuba kumasaamasa. Tata abaana bwakulabako ekiro nagamba wowe ng'ova kunaaba.
ate bana abakazi omaze kunaaba oyingidde ekisenge oyambadde gomosi oyambadde ganduula nawe otwala eri. Kanu bakayita rosemary clear plus gamba clear plus tukakola mu mulondo. Omulondo guyamba ki? Guzibukula emiswa, abakyala abonsa, abakyala beetegekera amaka, abakyala gamba abakyala. Kanu ka nusu 2,000 ate kanu ka 1,000 letako 1,000. Kanu kameka? Ebirungo biringa ebifaanagana biringa ebiri bimu naye kanu kali extra. Mukitegedde? Kanu ka 1,000 kanu kameka? Naye kati omugezi nywayo kanu kamu ak'ebbiri. Oyina ulcers nywako ak'ebbiri. Tuyina omuddo gw'okubiri baguyita lemon balm. Baguyita batya? Yogera lemon balm. Tuyina omuddo gw'okusatu baguyita mint. Guno tukuyigiriza bagugabe mujje omuddo omugabe. Ogwo omuddo tukugamba gw'ogulima n'olima luno olujja olulaba. Mulaba olujja buli myezi 2 ofunamu obukadde 2. Ogenda genda mu tenti wali bakuwandiike bakuba akafaananyi gwetandika sooka ogenda bakuwandiike n'emitwalo emeka bakuba akafaananyi ngenda kusomesa mu kafaananyi ofuniramu wa kadde ekuyamba ki? Kubanga bwe tumala kirasi fena ssaawa 6 ne mugenda mu sibalayini mugenda kulwawo. Mukitegedde? Sooka tugwe mpolampola genda wali bakuwandiike gwe tuule n'ekaddiyo bw'obanga okitegedde mangu gwe ng'omaze kutegeera waliwo ekigenda mu maaso. Tugenze ku muddo omulala baguyita confre. Gamba confre. Eri CONFREY. Gamba confre. Yogera oluzungu. Okukola bw'otyo n'okutegeera. Alo mumpubireko. Gamba sawo confre. Yogera. Oyo yenna ng'agenda kulunda obumyu. Oyo yenna ng'ogenda kulunda ente z'amata. Oyo yenna gamba oyo yenna ng'ogenda kulunda enkoko. Ogenda kuddula guno omuddo ogusimbe mu bitooke byasenga abo mu kyalo. Bw'oba oyagala gagawala nabo omukyalo balina okukugasa. Buli mugaga yenna w'abeera agagawala ku mataka g'abalala. Nobwona Yiga gukulira emyezi emeka? Buli wiiki sibira okola ki? Katugobere eno n'obumyu. N'osindikayo sengawo emitwalo emeka? N'omugamba senga gusale, bw'omala okugusala ogwanike n'osanga agwanise bulungi. Gwe gubakola mu pellets wa bagiya z'obumyu. Ng'omusana bwe gumala okwaka emmere y'omumyu ekola ki? Ekendera. Mukitegedde? Guno omuti oba oyagala toyagala ogenda gutwala ogusimbe. Oba ogusimbe mu kikebe, oba ogusimbe mu kikopo, oba ogusimbe mu compound yo. Bwe gumala emyezi ng'ena 5 ogenda kujjamu akaki? Akalimi. Mukategedde? Gwonna gukole bwe guti mu luggya. Gukole ebintu 4. Ekisookerako ddala gutta ebiyenje. Gugobe ebiyenje. Ebiyenje bigenda mu toyireeti ne biva mu toyireeti mu B ne bitambulira ku suuka ne bitambulira mu kabada ne bitambulira mu bikopo. Ani alabirabyeko mu bikopo mwogere amazima. Bivaawa kati omuti guno gwe gubakolamu eddagala erugoba ebiyenje. Ogenda ogwo omuti buli mwaka gumu ku 2 guvaamu ekidomola kya essential oil. Essential oil wa $100 yebuba kuba maiti nemala omwaka mulambe 2 nga tevunzi. Essential oil bakolamu oil yebuba teeka mu bana ba massage abaki abalimizi b'omugongo n'ebintu ebirala ate yeba kuba eddagala eritta ensiri oba erugoba ensiri. Gamba lavender. Mpubira ku lavender nabe nonu yena mutwale bawe lavender tukolamu ebintu 4. Gamba 4. Ekisookerako ddala mu lavender tukolamu eddagala ly'abaguba ensimbo, abalwadde ba sickle pressure. Bw'oba ng'omanyi olina abaana bazuukuka mu nyumba ne batomera ebisenge. Gamba ebisenge. Omwana azuuka saa 8 gwekyayagala okufuka gamba kufuka n'atandika n'omuliro ali mu sofolya. Oyetaaga amajaani gana ga T-mix n'abalwadde ba pressure galimu kye bayita
basena banyabo amanya nga bulijjo Investor Victor Kateeba nga nkulembera ekitongole ekya Special Anointing Oil Uganda Limited mu Funze Sawo Uganda Investing in the Community. Tusangibwa Kyengera Buddo ebutwazimba Valley Addition Center nga tuyigiriza abanyayuganda okulima n'okulunda okw'omulembe guno ng'osobola kulundira abafunda, osobola kulimira abafunda ate n'ofunyamu ssente. Tuyigiriza abanyayuganda nga kisoboka tubategekedde omusomo olunaku lwa Mande ssaawa 3 Kyengera Buddo bweba ng'obwavu bukuluma bulope musawo Uganda otawanyizibwa okulima otawanyizibwa obulamu bukutawanya birope kusawo Uganda bwanga otwetaaze enamba y'essimu eri 0705 5 10 endala eri 0786 233 505. Genda ku Facebook page yaffe samu ekigambo SAO Sawo Uganda lawe bitukola byonna. Genda ku YouTube page yaffe samu ekigambo Sawo eri SAO Uganda then official. Bwanga oyagala kusindika message yonna ku WhatsApp oba SMS eri 0772 72 48 44. Tusangibwa Kyengera Buddo tuyigiza abasajja okulima n'okulunda nga bula kirasi yalere ya Mande ya Tegeera mangu. Bw'obanga oli eyo nawe twegettako ng'oyagala ssente za fandi, ssente z'okulima n'okulunda osobole okuganyirwamu ssente weeziri nga teziri mu magoba.